Abavuzi b'emmotoka z'empaka abawagira Vivo Energy okuli Arthur Blake ne Ronald Sebuguzi balabika nga beetegefu okumegana n'abavuzi b'empaka abagwira mu mpaka za Uganda Pearl of Africa Rally. Okusinziira ku nnantamego wa Uganda mu kuvulumula emmotoka z'empaka, Arthur Blake agamba beetegefu okumegana naddala nga buli omu ali mu kaweefube w'okwezengula ey'obwannantamego bw'omwaka guno. Nga ttiimu yaffe twetegekete ddala nga woogambye tusobola okusiringa championship ya 2015 mu rally eno era nga ffe tugenda giyingiramu ne plan ya maximum attack. Kufaananako ne Arthur Blake ate Andrew Desh Kananula oluvannyuma lw'okumegana n'abavuzi b'emmotoka z'empaka ab'e Rwanda, ono ategeezezza nti wakubeesasuza keka n'abatanda ne balinnya ku butaka okwetaba mu mpaka zino. Neetegese nnyo naye nga bw'obimanyi eno rally ebadde ya kutaano gye navuze e Rwanda, nali wakusatu second last stage ne breaking it down. Naye namanya wenyimiridde against the African Rally Champions the best. Kananura ayongeddeko nti amaaso ge ageegesa abavuzi bagwira okuva e Zambia, Kenya ne Rwanda okusinga bannayuganda banne. Okuwandiisa banneetaba mu mpaka zino kuggalwawo enkya era nga kyenkana abavuzi abasoba mu 22 be baakeewandiisa.